embeera eryetya e South Africa wakati mu lukwekweto lwagwira ebigenda mu maaso. Obunkenke bw'amaanyi ddala teriko buusabuusa era abampuliriza bangi nga mwina ab'eŋŋanda South Africa musobola okunjulira ku nsonga eyo naddala abantu bwe baba nga basangibwa mu ssaza lya KwaZulu Natal, kibuga Durban, Pietermaritzburg n'awalala, kubanga jjukira nti abasinze okukuuma omuliro mu kigoba bantu kino be Bazulu abasibuka mu ssaza eryo KwaZulu Natal. Bagamba abaddugavu abava mawanga amalala babatutteko emirimu gyabwe bo ne bafuuka emmombozi n'obulimu obutonotono bandibadde bakola ng'obwokutunda, obwokulya ku bimeeza, mu buduuka obwo obutonotono obuli mu bikonteyina, baga bonna abagwira baba batutteko. Kakati ekisinde biwerako waliwo ebiri e Johannesburg n'awalala, naye ekisinde ekisinza okuba eky'amaanyi e Durban kyekisinde ekya March and March. Ekisinde kino kyawansalesale wanaku z'omwezi 3 Juni. Abagwira bonna abatalina biwandiiko okubanga baamuse South Africa era naye nga bwe balinda nsalesale oli tebawummula, buli nnaku bakeera kutambula mu bibinja bagenda baaza buli we bakusanga tuwe ebiwandiiko byo ebikakasa wano oliwo mu mbeera ki, wajjawo otya. Kati embeera eyo etadde abantu bangi ku bunkenke kubanga evuddemu okutwalira amateeka mu ngalo. Era jo nabadde ku mutimbagano ku kibanja ekya X n'endaba Mmusi Maimane yaliko omukulembeze w'ekibiina kya DA era opposition leader mu parliament, n'oluvannyuma n'akolawo ekibiina ekikye era mu parliament aliyo ne munno omulala bali abaka babiri mu kibiina kye. Kati Mmusi Maimane y'omu ku batono bannabyafuzi abasobola okwogera mu lwatu ne bavumirira bino ebigenda mu maaso. N'ateekako ekifaananyi eky'abaddugavu be South Africa nga basitudde fridge n'abuuza nti ebadde teyina paasipooti kuba bye biwandiiko byebabuuza abaddugavu. Mmusi Maimane ali mu kubabuuza, bakulu mutubulire ne fridge ebadde teyina paasipooti kubanga bwe bayingira amaduuka bajje wampinga beefuula abaza okubuuza ebikwatako naye tebalekaamu kintu ne batwala ebintu ebiri mu. Kati Maimane kwe kubabuuza ekibuuzo ekyo mubaka wa parliament, fridge naye ebadde teyina paasipooti ne musalawo mugendo nayo. Kati kibadde kifaananyi nga kirimu obubaka bukulu ng'era akuba obuswani bannabyabufuzi abali mu kuwagira okutwalira amateeka mu ngalo bwe kuti. Era ye n'omukulembeze w'ekibiina kya EFF, Economic Freedom Fighter, Julius Malema, saako ne Dr. Mbuyiseni Ndulozi yali mu kibiina kya EFF y'omu ku batandisi baakyo, naye yafuna obutakkaanya ne Malema n'akivaamu. Bwe yakivaamu ne mu parliament n'alekulira ku lulwe, yali asobola okubaayo naye yalekulira n'ava mu parliament n'afuna omulimu kwemu ku zirediyo ez'amaanyi kati mukubiriza wa program. Yagamba gwe omulimu kati ogumuwa emirembe. Kakati Ndulozi naye abadde consistent ku nsonga eno. Abantu abasinga abava mu kibiina kya Malema ate bakuba kati policies za Malema. Naye olwo gwe nali ku mutimbagano ng'amwebaza naga nti Ndulozi nkwebaza okubeera ne principles nti ne bwe wayawukana ne Malema n'ekyokkiririza mu kisigala kye kimu tekikyuka era naye azze abavumirira. Abasatu abo Malema, Dr. Mbuyiseni Ndulozi, Mmusi Maimane ate kirungi nti ba myaka mito bonna. Mu bubaka bwabwe bazze bategeeza bannansi ba South Africa nti Abazulu mubalese ne bakola ebintu ebyo, naye kasita banaabivaako, kasita banaamala ogoba abaddugavu abamawanga amalala bagenda kudda kummwe ab'amawanga amalala munda mu South Africa. Naye yali ndowooza tannakijja na Mukama, ne wabeerawo omuvenda gwe baakwata bamubuuza mu Luzulu tasobola kuluddamu bulungi naye ono alabika ava malawo kibooko. Kakati era bano nga badda ku mutimbagano nga baga nti mulabye twabagamba nti muddidde abamenyi b'amateeka mubawagidde mulowooza nti balina ensonga ey'essimba gye batadde mu ddiiro. Nfu ky'okubabuulira ekituufu nti muli bamenyi b'amateeka mulina kubeera mu kkomera, muli mu kubawaga.
naye ekinaavaawo temujja kusobola kukikakanya. Kati Ndulozi mbadde mugoberera nnyo kuba bamukolokose bangi. Nonga nti gwe tolaba ng'oli ku ludda olukyamu gwe ne banno aboogera byoyogera muli batono. Nabaga nti nze siina mutawaana bwe mbeera omutuufu sifaayo bandi ku ludda lw'abangi oba lw'abatono. Era n'amenya ensonga ez'enjawulo kwazatambulira mu myaka 15 egiyise egy'ebyobufuzi kuva lwe babagoba mu ANC ye ne bamalemu. Naga nti tubadde ku ludda lw'abatono naye nga tuba batuufu. Tine ku kino ekyogoba abagwire South Africa ndi ku ludda lw'abatono naye ndi mutuufu. Mu maaso eyo mulizuula kati oli musima imani kwe kubateerawo fridge nti neeyo tebadde nabiwandiiko ne musalawo mugitwale. So embeera ekyamazima ya bunkenke ng'ate bannabefuzi abagundiivu bangi baasalawo kwefuula kyesirikidde naddala mu kibiina ekya ANC kubanga kusoomozebwa ku balina nti bwe banaagamba ku bano abakola effujjo bajja babuuza kati mutuwe emirimu. Bavubuka bitundu 3 ku buli 10 South Africa tebalina byakukola. Kati ate nga n'emirimu namwe gibalemye okutondawo mu myaka 3. Kati kyekirwa kibasalawo okufuuka kyesirikidde. Kati ensi yonna eri ku bunkenke erinze ennaku z'omwezi 3 June naye nga na3 June terunatuuka. Embeera nzibu era bano bwe bagobera ku mutimbagano gye babeera bayita kuba bagenda beekwata ku butambi. Kati omu yasanga in fact olwa katambi akamu nalinda bangasinkanye na muna Uganda namubuuza ukola ki wano nti munange nkola gwa kufumba nti wano temuyina kujja kufumba oyo gwofumbira ayina okwefumbira banansi ba South Africa balina okuyiga okwefumbira. Lwaki gwove Uganda ojo wano mufumbire namwa nti yadde nsale wanaku za mwezi 3 wandibadde ogenda nga terunatuuka tolinda lunaku lusembayo. Nanga leero ndi wano kutaasa naye olala sijja kubaawo bano bentambula nabo bwe n'abasiriwo tebajja kuleka. Nolwekyo siba mangu enguguuzo odde ewammwe. Kakati Ghana yesoso okusitula bannansi baayo jo yo yatandise okuwandiika abo abeetegefu okuva e South Africa. Era olunaku lw'eggulo basobodde okupangisa ennyonyi n'esitula abantu abakunukiriza mu 300. Waliwo omukyala n'abaana be 2 be bataagenze be babuzizaako omuwendo okuweza 300 kubanga abaana yabadde tayina biwandiiko byabwe bituufu. Kati ne babagano batikka ku nnyonyi. So 297 bo ne babatikka ku nnyonyi era bamaze okutuuka mu kibuga Akura e Ghana. Naye abalala Ghana yategezeza abakewandiisa abalala 8 nabo baagala kulinnya nnyonyi kuddayo waabwe Ghana. Nga tujjeeko ekyamawanga nga Ghana okugyayo bannansi baabwe kiki ekiyinza okukolebwa ekimalirawo ddala embeera? Si kyangu kibuuzo ekyo kinene naye ekisooka ku lwaffe amawanga amalala be bali mu kutigomya South Africa ekisooka tulina kutereeza amawanga gaffe. Bwe tutereeza amawanga gaffe tetujja kusindika tetujja kuteekawo mbeera ereetera abantu genda South Africa nga tebalina biwandiiko. Kuba bino byolaba tebikosa nnyo balina biwandiiko kuba nti mu bino byonna ebigenda mu maaso osobola okubeera e South Africa n'omalayo omwaka mulamba n'okomawo wano naye nga bino gwe tobitegeera nabitegeera okujjako okubiraba ku mawulire ng'ebifo muwangaalira abakola effujjo lino tebasobola yadde okusalayo ekigere. Kati ebitundu mwe nasomera ne mwe nali mpangaalira kizibu okusangayo bano nga bazeeyo okukolerayo yadde effujjo terina ayinza kubakkirizaayo. Terina ayinza kubakkirizayo kujja kukolayo effujjo lya kika ekyo kuba batya nayo bamanyi nti bw'ojja ekijja okuddira kizibu nnyo naddako kubanga ebifo ebitera okubeeramu abazungu gavumenti ya South Africa teyinza kukkiriza muntu kukolera mu ffujjo. So ffe tulina kutereeza amawanga gaffe abantu babe nga baba bakugenda mu nsi nga South Africa bagenze ku bintu bya kikugu n'ebiwandiiko kubajjukira bano kye beekwasa nga bakutugomya kuba tolina biwandiiko bikakasa nsonga yo lwaki gy'oli. Kakati bwe mba muyizi gye ndi nina ne residence permit in fact baba banfunamu na bufunyi kuba nze mbawa ssente siina kyenjagala waabwe nze ndi mu kuliikiriza ebyenfuna byabwe kuba nsaasaanya busaasaanya. Eyagenda okukola omulimu ogw'ekikugu
aba yaleeta bukugu bwe batalina kubanga permit eyo okuyita mu bitongole bya South Africa baba bakakasa nti kyoleese bo tebakirina. So ensonga etandikirwa kufe kutereeza amawanga gaffe abantu babenga basobola okugenda eri naye nga ekikutwala mirimu gya kikugu. Era nalabye Musima Imane nga wandika bulungi ku nsonga eyo naga nti mwaba ANC abasinga okuwagira bano abamu ku abo bawagira bano ebibiina bye mukolagana nabyo nga ZANU-PF Zimbabwe ne gavumenti ye Lesotho kuba yagambye nti abantu betusinga okuba nabo wano amawanga ge bavambe banywanyi bamwe n'agamenya Mozambique, Lesotho ne Zimbabwe. Naga naye gavumenti eziriyo bwe mukwatagana lwaki temwogera nazo bwe mutuula zitereeze ebyeyo kuba banatereeza enfuga tewali nsonga ejja kuleetera abantu kujja wano nga babondabonda. Kati kyekisooka nti amawanga amala tuyina okwetereeza buli lwe tuteetereeza tujja kufuuka emomboze nga batusindiikiriza busindiikiriza. Kati ku lwa South Africa yo erina ekizibu kinene nti bwe badda munda eri balina okwetunuulira nti bano ne bw'obagoba bagwira bonna ne bagenda ebbula ly'emirimu terijja kukka kutuuka ku bitundu 2 ku buli 100. Abazungu bali mu bitundu wakati w'7 n'8 ku buli 100 naye balina ettaka ebitundu 8 ku buli 100. Abaddugavu abasinga obungi ne bagabana kali akasigaddewo naye nako nga kaliko nga Banagagga, Baramapoosa nga kumpi be bannyiniryo mukoddomi we akulembera kaafu mu Africa be bannyiniryo kwa family. Ababulijjo bo tebalina yadde kawugiro tebalina yadde kabiri kwa wano mu Uganda osanga n'omuntu nga bambi embeera sinungi naye nga alina kabiri kwa 3 weyegazaanyiza. Kati ekyo kizibu ku bantu ba bulijjo abe South Africa. Kati ebyo bizibu binene bye beetaaga okutuula basalira amagezi nga Musima Imane, Dr. Nduluzi Mbuyiseni ne Malema bwe babagamba bye bizibu ebyaddala ku bo. Kuffe ebizibu tulina bigonjoolera waffe ku bo balina okutuula batunuulire ebizibu bye balina ate ne bakyerupe balina okukimanya nti bano bwe bali bulwa bebeebulizaako obusungu bajja bumaliza ku bo waakiri badde mubafuuka abatujjunga bwe baali mu Mukonto Wesiziwe kuba Omukonto Wesiziwe yakimanya nti tesobola kusuula gavumenti y'abakyerupe. Kati nga kibakola bajja ne bateega mu bifo eby'olukale gaali y'omuka basi wezisimba ne betulisizaako bo baali bafuuka abatujju ba Mandela ne bannaabwe nga kye basobola okukola mu bunafu bwabwe bwe babeerera mu buyeekera nga tebalinawo kitundu nti kino baakiwamba. Kati embeera bw'eri basukkako ebyo bye bajja okuddamu era bijja kufuula nga South Africa nabo tebanyumira. N'olwekyo abaddugavu abali mu buyinza balina okwekuba mu ttooki naye ne bakyerupe abatudde ku bugagga bwonna obwa South Africa balina okubutuulako bakimanye nti eno bo mwe bali mu ngalo kubanga abamu ku bo be bawagira na bano abakuma mmulira abantu abakuma omuliro mu bantu kubanga kati kisobola okubeera ekibabuzaabuza naye tekisobola kubeera kyalubeerera kubanga mu kubanga tebalina byakola ate bazaala ku sipiidi ya waggulu. Bazungu bazaala mwana omu 2 abala tebazaala na kuzaala. Sanga profesa ne profesa abazungu babadde mufu mu myaka 4 naye nga tebalina mwana tebamwagala. Kakati bali bo bazaala bajja kubabeerera ekizibu olunaku lumu. Lubalita n'atuzaayoko ku Senegal bannaddiini bo balina eddoboozi lye bavuddemu oba basirise busirisi ku bigenda maaso. Kakati ayagala bakole ki ku kino ekigenda maaso? Owulidde Constitutional Council ekugamba ensonga za Parliament zigwera mu Parliament. Kati oyagala bannaddiini boogere ki? N'olwekyo ndowooza nti nabo tubasaasire kye basobola okukola si kyakwogera. Ekirungi kya Senegal esoma kumpi eddiini emu bantu abasinga obungi bayisiraamu. So abakulembeze ndowooza mu nzikiriza y'obuyisiraamu kye bayinza okukola kutuuza bano ng'abaana baabwe
mukutta akabiriiti muli mu kuzannya nako naye nga muzannyira mu kasiisira muzannyira ku kasiisira kasobola okukolera ndowooza nti bwe buvunaanyizibwa basobola okukola naye si kwogera naye nga ku nkomerero ya byonna okusalawo okuli wakati w'abantu babiri Fayi ne Sonko sebo emboozi tebankanye awangale Ssaabasajja